baleseeyo bamalirize emirimu gy'okuyuzaayuza Obuganda. Bannange ebigambo bino bingi tetusobola bimalayo kubanga buli muntu alina endowooza ye. Naye olowooza ng'olowooza ku ebyo ddala ebibaddewo by'olabirako ddala nti bibadde mu nkola oba gwe olowooza bulowooza kubanga oyagala omuntu. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangale Kabaka wa Buganda. Buganda tebwasaba baako n'ebyobulira abantu kubanga ebintu bino bwe tubyogera tebiyinza kuggwaawo. Seba kazindaalo kako. Neyanzege muganda wange Mutabaazi namaliriza n'agamba nti ebigambo bino ebyabalyankuzi tebisobola kuggwaawo, nange nankasukira akazindaalo. Obutafaananganako na ziraadiyo endala zinnakibuulira ani maama watali. Eno eraadiyo wootendereza ku ttabiro oba entabiro y'Obuganda nti awangaale nnyo ayi Ssaabasajja Nantasibwa Muge Kabaka wa Buganda. Abalungi abatuuliriza yonna yonna gye musinziira okutuwuliriza mu njogera egamba nti okuza laadiyo eno mujjuza ensozi ebbiri Ntimba n'Emigadde. Twebaza nnyo olw'okuwangayo obudde bwammwe ne mujja okuyiga n'okusomesa ku laadiyo eno. Tubatuusaako obubaka okuva ewa mukama waffe program manager ng'abaagaliza oba okubakulisa omwaka gwe tuyiseemu ate n'okubaagaliza guno omujja omulungi era wamu ne baweereza bannange ku laadiyo eno ne tubaagaliza omwaka guno omulungi ogw'obuwanguzi era ogw'essuubi nga tumaze okuyita mu mwaka ogumu ku egyo Buganda mwesinze okulukusiza amaziga. Omulamwa gwaffe gwa leero gugamba nti amazima galituwa eddembe. Mutwebuulize ekibuuzo nti kiki ekyatugaanyi okuva mu nnyanga. Omulamwa ne gulanduluka ne tujjayo okwogera kwa Katiikiro Jebbi Walusimbi nga yeetegekera okuzzaayo Ddamula ewa Ssaabasajja Kabaka. Eno emaze ebbanga emyaka n'ebisiibo kuba bye bingi nga yemulugunya ku nkola ya Katiikiro ono bukyanga alinnya ku Ddamula oba bukyakwasibwa Ddamula nga tugirabamu ebituli obulyake bunnanfuusi n'obutemu. Butujjiddeyo ne tugamba nti bannange omusajja agenda naye nga tetunnaba kwogera kuno na kuli katujjeyo ebigambo bye byayogeddeko.
abalungi abatuwuliriza mugenda mu maaso n'okuwuliza laadiyo y'Abaganda nga tubaweereza kusinziira wano ku mutala Ilford eky'omu Bungereza. Bw'ogatta olulya n'olukomo n'ofuna omugatte ogw'essimu yaffe nti 4475 nooti 82 nooti 9896 essimu njiddamu olulira 44 olukomo 75 nooti 82 nooti 9896. mu ngeri y'emu tulina enkola eya Skype. Oyinza okutuskypinga ku ngabo ya Buganda oba n'otusindikira email ku ngabo ya Buganda @gmail.com. Obubaka bwa Katiikiro nga yeetegekera okuzzaayo Ddamula newankubadde nga waliwo oluvuuvuumo olwali lugamba nti oba oli awo baali bakamwongezaayo ekisanja. Ne tujja ne tubabuulira ffe be tulabye, kubanga buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Okwogera okwo gwe wakulabye otya? Okwogera kwa Katiikiro mutabamiruko ono oba n'ebigambo byazze ayogera bo bikwataganya bikuwa makulu ki nga gwe muganda wange mwannyinaze awuliriza ng'eggwanga Buganda liri mu buwambe? Oba Abanyarwanda ate nga nabo baddu ba muzungu. Owakyaliwo ensobye abakuba amasimu tugezaako kitereeza nga tubalaba naye katutereeze nga ne Buganda tebwasaba bwayogera osobola genda mu maaso. Amasimu go maggule naye newankubadde wabaddewo obuzibuzibu obutono, naye oyinza okukuba essimu n'oteesa tujja kuba tumaze okwagonjoola mwaka katonotono. Muganda wange abadde alandula omulamwa n'atunnyonnyola n'atugamba nti amangu ddala omusajja ono nga ateekebwateekebwa okukwasibwa Ddamula olw'okuba nti yajjiramu abo bambasada ba Museveni abajja okusaanyawo Obuganda bamale bajjewo obuvunaanyizibwa bw'abataka. Ne bateekawo akakiiko kabatiza eri Ssaabataka Supreme Council. Kirabibwa bulungi nga y'omu naye yali ajjidde
abalungi abatuuliriza mujja kutusonyiwako nange temumuyita na Katiikiro, tumuyite Katikkula, kubanga atikkuddeko ekitiibwa kya Buganda n'akiwa bakama be. Tusaba akuba essimu, lindako okuba essimu, tutereeze ebyuma. Tusaba amasimu tujja gaggulawo mu bwangu. Tokuba simu sebo oba nnyabo, tukusaba. Ate n'essimu gy'okuba okuba simu nkyamu. Essimu oyinza okubawo essimu entuufu. Essimu yaffe